Aniriza abekomede ku KUSUMBUSA 256 mawuliro mbifaananyi gena maaso n'okubanga subscribing n'okulaba byonna bino tujja kubanga tubikwasaganya. Of course eddoboozi lya KUSUMBUSA muli mutya mwebale kulaba na kutugoberera tugenda kubanga introducinga ebintu ebipya, new content on this channel. Please keep on subscribing, keep on telling everyone to come and watch. Buli kimu kijja kubanga kigwa banange embeera ng'ettabuse bivulu byali bivulu wano mu weekend tuzimaliriza Jam Fest. Abali mu Jam Fest eri Wazawi will be back. Bebe Cool ne mutabani we basanyusa abantu. Wazawi was there, nalaba Summer Soldier nendaba abayimbi banyo will be back. Thank you for your support. Abaliyo mu Jam Fest 2022 wali eri ku Zona Grounds Lugogo. Thank you so much, thank you for being there. Abali mukuliriza n'okutulaba nti ebivulu ebiba bitabuse kati mulinde Fireboy mugwokuna ajja kuba asalako Uganda ekintu kibenga kinyuma mu ngeri emu oba endala. Nabaddawo nga ndaba Winnie Nwagi yali e Dubai n'avuma fan okumusanga mu restaurant okumusaba serefi. Abantu ne bagamba abafani bamanyira nnyo n'ebirala. Banange siyinza kumanya omuyimbi bwe tuba tumwawagira ng'abayimbi abawagira abayimbi mukomewa mukomewa nga muwagira abayimbi bafani bano bakomewa. Waliwo time nzijukira oba omwaka gwali gwa 2019 nzijukirako fani yajja ku stage okuzina ne Spice Diana n'amukuba ekigo wansi n'ayagala okumukolako ebyensonyi. Banange bafani bano tubaagala naye abantu olumu bayitawo ng'abayimbi nabo beetaga privacy. Kati nalabye omuntu yabadde afiliminga ng'alinganga akwata ebitundu byekyama ebya Winnie Nwagi ng'ali mu kuperforminga ng'omuntu amuteze essimu bwati wansi. Can you imagine? Winnie Nwagi kwe kumukuba oluyi. Naye abantu ebiseera ebimu temumanyi ovaayo n'ogamba nti Winnie Nwagi alina empisa embi naye ne weerabira nti kino kigenza okubaawo faani yakoze eki. Ndowooza bafani bano tulina we tuyinza okukoma. Tosobola kukwata simu n'ogiteeka mu bisambi by'omuyimbi olw'okuba ali mu kuyimba ng'omufiliminga ebitundu bye ebyekyama. Kino si kyekintu ekituufu bafani kye mulina okukola ng'omuyimbi ali ku stage ayimba. Tukimanye nti omuyimbi bw'ajja ku stage okuyimba abeera wagguluko, bafani babeera wansi. Naye n'ekirala oba tugamba dressing code y'abayimbi erina okukyuka ku stage. Naye kati omuyimbi akyuse dressing code olw'okuba faani byonna tubyebuuze. Goyinza okumbuulira omusango ogusaliraani olwo nno tube nga twongerayo mu ngeri eno. Katweyongereyo nga tusabira relationships empya ze twakalabawo nga eya Zahara Toto ne boyfriend we Robert eyakamuwa apartment enajeera mwasula. Kati katumusabire byonna bibe nga bitambula bulungi era fukamira osabe ng'osabira relationship empya eya Bakari ne Aida. Bakari yakyadde ewo mu maka g'aba Aida n'agendayo kakasa nti ddala omuhabbati gumusimbye era gumuli waggulu mubire. Wano Bakari ye yayimba Itina Ndova eyali mu team No Sleep ndowooza mukyamujjukira. Yakyadde ekitulaba nga akikola mu ngeri efaanaganako bwetyo. Bakari Matovu tukwagaliza bisima BLL. Ebyo nga bikyalyawo omwana muwala gwe bayita Pinky abamu bamuyita replacement wa Shiba Kalungi mu team No Sleep yafulumiza bulungi nnyo album ye ey'ennyimba omukaaga. Surprisingly ku nnyimba zino omukaaga ye gye yafulumiza kyokka kwe kuli n'oluyimba luli lwe yata sometime back. Superstar wankuba ze wankuba you know. So kuliko oluyimba walwawo lwawandiikiddwa Zig Music, producer ye BIT, onyuma okulaba writer Khalifa Aganaga, producer Nisim Kukwagala, songwriter ye Summer Soldier, producer Bushington, ate Superstar naye kweruli ku album eno gye yafulumize ya tracks zino. Writer bamuyita Zig Music, producer BIT, ate owokutano track eyokutano bagiyita Laga Kumanyi, writer Dr. Brain, producer ye Chemical Beats, ate track ey'omukaaga kyekyo writer ye Dr. Brain, producer ye Wani. Bafeaturinze kuliko Dr. Jose Chameleon, Daman Oscar n'abalala bonna ku nnyimba zino omukaaga
zeyafulumiza. Pinky wetwogerera tuyinza okugamba nti musical yayo egenze etandika kubanga Jeff Kiwaya mulina right now yagenda maaso n'okubanga akwasaganya ensonga y'omuziki gwe. Bibadde bitambuzibwa ku social media okwo nga bagamba nti omuyimbi Ruga bwe yajja mu Uganda beebaka ne Shira Gashumba era ne beekola ebyekikulu. Ruga yabadde ali muku treating n'agamba ye teyeebakangako ne Shira Gashumba bwe yali wano e Uganda. Jukira nti waliwo ekifaananyi ekyafuluma Shira Gashumba ng'ali wamu ne Ruga ye yaperforminga wano mu Uganda sometime back. So ya treatinze ng'agamba teyeebakangako ne Shira Gashumba. Anti Shira tukimanyi mulizi tasubwa kati olabe ennaku. Mbagaliza bisima byerere of course nze kakos mwebali kubanga mutugoberera n'okutulaba. Thank you.